ebintu byonna mu nsi bye tufuna ne bye tugenda okutuukako biva mu kuwaayo omutango, paying the price. Naye ate ne bw'ogenda olwaleero mu dduuka okugula ekintu oba lugoye lw'osinga okwagala oba ngatto gy'osinga okwagala, ojja kwezuula era ojja kukisanga nti ensimbi z'osasula zizitowa kyekimu n'omuwendo gw'ekyo ky'ogula. Bw'ogenda mu maduuka g'engatto waliwo engatto egula emitwalo 2, waliwo engatto egula emitwalo 5, waliwo engatto egula emitwalo 10, waliwo eya15, waliwo eya2, waliwo eya3, waliwo eya5, waliwo n'eyakakadde. Zonna mu butuufu ziba ngatto era buli abaagiguza abaaguza engatto. Naye ojja kwesanga nga buli ngatto egerekerwa omuwendo okusinziira ku bulungi bwayo, obuteeketeeke bwayo n'enkola yaayo. Ekitegeeza nti naawe omwana ali e Dubai, ali e Qatar, ali e Saudi Arabia, ali e UK, ali e US, oteekwa okusooka okumanya kiki kyenjagala. Bwe wagenda okuva e Uganda wali oyagala ki? Gwakyasigadde e Uganda, kiki ekyakusigaza e Uganda, oyagala ki? Bw'onoogenda okwetegereza ekintu kino ky'oyagala, ojja kuzuula nti ekyo ky'oyagala ogenda kukiweerayo omutango.